got a seed for Reagan Russell Kisha of 5 million. And a seed for Reagan Katon Kisha of 5 million. God bless this family. In Jesus' name, amen. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Most of you mawulira nnyo this famous Chusi. Amanya g'amatuufu ye Robert Mugisha. Batuzaala ku kino kimu Kibinge Masaka. Yajja wano ne mukyala we to give the shortest version. Bo ne batumirira bamukisa nnyo. Chusi n'agamba namuzaamu nnyo amaanyi okutandika Chusi abasiraamu mugomemo. Chusi koko joyit enaza yali eyo yokka erina mugongo. Abasinga banka ze Uganda wano zenazala ezizze ne bizinesi esinga saala zaffe nabasanganga ne bagamba kitemulirako bizinesi enazala nga batunyooma nnyo naye kati banka ezisinga zize twafunye ne bondi eno wabeerangayo masabo n'abakubi ba butayimbwa naye lengera olw'essaala omusana gutandise okwaka mu kitundu kino n'amakanisa mangi gazize tukumire Katonda n'omukama. Nayise baali tugendanga ewa Mariya kino kwesomera awo ne tuyita ku kyaki emu ogitunulira n'ogamba waawo pasita yava wa pasita Tom ne pasita abasinga kubeerayo nelimu efula batabeera nagamba erimu pasita Muyungo. What a beautiful magnificent church they have built. Even churches have come, even Watoto came, even Worship Harvest came, even their light is coming over the city. There's a song, and even Fanero, I think they have a fellowship. So this place, omwami ono ne mukyala we ekisooka simanyi lwaki byonna sebisobola omwami Ham ne mwami Richie Towers, mwami Njovu, Dr. Sebbi yazimba eddwaliro weza notambula mu Uganda katulira tulina wano Eurocare abantu bonna bajja wano mweka amawulire essaala zisobola okugoba ekizikiza ekitundu mukitundu. Abakatoliki bazimbye essomero wali eryewunyisa Church of Uganda tugikubireko mu ngalo they are building a magnificent church. Era wenjagala okusinzira mbuuze lwaki KFC temute lwaki aba KFC mumanyi ekiri enansana lwaki tetulina KFC enansana ne Cafe Javas bamunaagala tujja byekube mwenna abaagala KFC enansana ne Wakiso make samuka bawulire tetulina sente za KFC. Omwami ono n'omukyala ono baateeka kino ekituuti wano kibeereramu ddala for free right kiri kyetupangisa naye simanyi lwaki tukipangisa kubera oli wonna byabakolera naye bwe bajjira wano tebaalina mwana for how many years? Emyaka 8
8, unataka show tuyana. Sasa mkuu kuswala moto. Habari zinakuza yeye. After 8 years. After 12 years. Last year, now to work. Nebaliza omwaka n'ensalawo tuziyita educating Okay, let us pray. Byemukoledde Katonda tayinza butamukolera. Buli kaseera tukolera kyusi kiyambe kino. Okay, onayitwa mudedicating. All right. Let's stretch hands. Father, thank you that after 12 years, the first born came. And then you gave them twins. You were miracle working God. Without them going to witch doctors, you did it. Let this be a sermon of hope to anyone out there who is waiting on God. Going to emyaka 12 togenda musaba togamba Katonda yakikola. So we are not very good. Lord, we anoint this baby. Bible in 1 Samuel chapter 1 verses 11, that if you give me a child, I will give him back to you to serve you his whole life. And we also anoint Waswa Raiden Mugisha, that he will grow to be a servant of God, him and his brother. Tusabe tumelewa kumbaga zawe, tumelewa kumgraduation zawe. Na abazadde babakuze bulungi, bavemu abaana b'omukisa. I bless you in Jesus' mighty name. Thank you, Lord, for this miracle. Tubawadde Katonda for the rest of their lives. Amen. It's a seed. All right, and they plant a seed for Raiden Waswa Mugisha of 5 million. And a seed for Raiden Mugisha of 5 million. God bless this family. In Jesus' name, amen. So if you're here and you have your child, please stand up.